tuli mu Lubigi abantu nabo bagambye nno nedda ne bagamba nti ekyamagezi kye bayinza okukola kwe kusengula nabo ababasengudde era nga omukulu leader of opposition waffe Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine abadde agenzeeko mu bitundu eby'Olubigi gy'okulaba baganda baffe mikwano gyange tebibadde birungi. Amasasi ne tiyagasi bikubiddwa n'abantu nabo bali mu kwekyawa, abantu beekyaye, abantu batabusedde ddala. Abantu kye baagala kwe kulaba nga embeera etambulira ddala bulungi nga bw'erina okutambula. Tulina okukkiriza nti bano abantu abakwata abantu baffe oluusi ne babatiisatiisa ne bakuba tiyagasi banange bikimu weekiri, naye Uganda ejja kusigalawo ate Uganda ng'etambula. Twongera obajjukiza n'okubategeeza nti eggwanga lino tulina osituukira wamu nga Bannayuganda tulitaase kubanga ensonga yo baleka bano bakifuuyire ddala kamanyi. Tugambe ekimala tukuliza webale kubeerawo ensonga tulina okukkiriza and yet others are not touched at all. Is it because they are abamu aboolubata bakibigendera era ne baweereza warning nga bukyali ne bayimirira mu solidarity basaanyaawo bamalayo naye Mukama Katonda ono yalina esembayo. Set out to go to the Lubigi area. They cannot fight for themselves, and they don't have such a strong voice, and so they are bothered by these double standards that keep happening. They also ask questions. They see factories being built in wetlands, beautiful wetlands, and it seems to be okay. So they are saying, they are wondering why are they being treated the way they are being treated. And they're also saying, look, we have been here all this while. The government knows about their presence there. In fact, government, in one way or another, acknowledges their presence there. That's why those that have got shops and businesses there, government collects taxes from them. So that means in many ways, their businesses and their presence there can be seen as legitimate, because otherwise government will not even be collecting taxes from them. And so they're saying, why is government waking up all of a sudden and treating them this way? And yet each time government comes, collects taxes from them, and it seems to be okay. But now all of a sudden government is treating them the way they are being treated. So they are bothered about all of these double standards and so on. Now, I think it's problematic for government to let people settle in an area for a very long time, for years, and you let them be there like they have been there all of these years, only for you to wake up all of a sudden, throw them out, break their houses, and that kind of thing. Where have you been all the while? That's a critical question. Why have you let them put up these big, huge structures, which don't come up overnight? You know, there was a flood, a huge story building, and several others that have been there all of this while. They were built, and it took time for them to be built. And government was watching. Why? Why did they watch and now they wait last minute after all of these things have happened? We must be organized as leaders. It's important. Also, the double standards have got to stop. Now, we went to engage, and you saw the reaction of police and the military. They fired bullets and tear gas. I am hoping people have not gotten injured. I'm sure some have gotten injured. We're still trying to make an assessment. But why? Because as leaders, we have gone to listen to these people. Already you have hurt them bad enough.
They have lost their livelihood, they've lost their homes and so on. And now, as leaders, we have gone to engage with them, and you don't even want us to engage with them. Because these are issues we must be debating about in Parliament and elsewhere. Because I want to stand up on the floor of Parliament and ask the relevant ministers to respond to these cries of these ordinary people. But I must first find out, together with my colleagues in Parliament, must first find out what is on ground, what's happening. But then we go to engage with these people, bullets, tear gas, and so on. All of that is uncalled for. Because there's nothing apart from these people expressing their grievances, their concerns to us, their leaders, so that we can go and talk about their plight in Parliament, in the different councils, and so on. That's why we were there. So for this to happen, I think it's unfortunate. It's uncalled for. We did not go there to fight. As leaders, we went to listen to these people, because we must listen to them. I don't want to stand up in Parliament and speak ignorantly about their concerns before engaging. So what has happened is unfortunate. It's totally uncalled for. I spoke to the executive director of NEMA, and I asked him about all of these different issues. He had his version. I listened to his version. I told him the version that the people on ground are saying, their concerns, the fact that they've been there for all of this while, the fact that they have title and all of these different things, and so on and so forth. And we had a lengthy engagement about it. I asked him, as I was ending my call with him, I said, let's see how we find a meeting point. Let's plan and have a meeting with these people. Don't sit in your offices and just send orders. These are human beings, these are citizens, law abiding, and that's why they pay taxes. Let's engage with them. Let's plan a meeting where we can have some leaders and some of their representatives attend that meeting. They get to listen to you as NEMA and government, and you listen to them also. It's important, so that we get to engage, so that these people are listened to as well. They have their concerns, they have their cries. Let's listen to them as leaders. You see, government is supposed to be like a parent. As a parent, you listen to all your children. Even when you think your child has done something wrong, you don't get a hammer and hit them on the head to kill them. No. And now government is behaving that way, unfortunately. So that was my ask of him, something that he listened to and he actually bought. I'm hoping that he will follow through. I'm hoping that they will not exert pressure on him for that not to happen. All right? So that's the way civilized societies get to happen. You get to meet the people, they listen to you, you listen to them and have an engagement. Because these are not rebels. If government can have talks with rebels, how about citizens, tax-paying citizens? Surely. We need to rise above certain things as leaders. We must be able to lead our people and not rule them. There's a difference. So byonna mubirabye bisinga twabyogeredde eri tusinkana abantu b'omulubigi. Abantu bano bazze nga batukubira amasimu beemulugunya gye tuli n'abakulembeze b'ekitundu ekyo. So nengamba abakulembeze bannange ababaka n'abalala ne bakansalazi bameeya tugendeko mu kitundu ekyo tuwulirize abantu bano. Bali tunayogera ku nsonga zino kubanga njagala nyumire mu palamenti mbuze minisita ku kikwatako minisita gonna, naye nga byenjogerako mbimanyi nga maze okutegeera ki ekiri ku ground. So kwe kugendayo olwaleero ne bakulembeze bannange okuwuliriza abantu bano. Abantu bano balina ennyiike, balina ensonga zaabwe, bagamba naye bazimba ebizimbe byonna emyaka gyonna gavumenti ebatunyirira. Babaddewo abamu bagamba babaddewo emyaka 3 myaka 4, abamu bakadde bazaaliddewo abaana n'abazuukulu, babaddewo ebbanga eryo. Abantu bano bagamba nti gavumenti n'okubeerawo kwabwe kumanyiiko, era kyovuga olaba gavumenti basoloozaamu omusolo. Babadde balinawo zi businesses n'ebirala, era nga gavumenti ebajjamu omusolo. Era ati kaakati ebeefuulidde mu ngeri bo gye batategeera. Tebagamba nti naye lwaki waliwo enkola ey'abaana n'ebyana. Awo wennyini waliwo police station, yo tebagizoddeko. Waliwo essundiro ly'amafuta, n'ezi businesses endala, bawulira amafactory ge bazimba mu ntobazi naki. Naye kati bo bagamba lwaki bayisibwa bwe bati. Kwe kwemulugunya kwe balina. Naye ate nga bagamba nti tebaweereddwa na chance kubawuliriza. So tugenzeeyo kubasisinkana okubayamuko nabo. Mulabe poliisi n'amagye bazzaawo bakubye amasasi, bakubye tiyagaasi. Neneebuuza bano si bayeekera. Tuze okuwayamuko nabo okubawuliriza ng'abakulembeze baabwe. Kakati amasasi ne tiyagaasi byaki?
already abantu mbanyigiriza tebalina wa kusula bizinesi zaabwe zonna muzisanyizaawo kati twagala tubawulirize tugende eri gye tutuula nga twogera oluzungu twogere ku nsonga zaabwe naye kati tyagasi masasi kwegamba olaba obutiitiizi obw'ekika ekyawaggulu obuswavu obutategeerekeka kibadde tekyetaagisa kukola bintu ebyo. Nayogeddeko ne Idi owa NEMA ne mugamba nti kaakati sookera ddala abantu bano balina okwemulugunya kwabwe balina ensonga zaabwe waawo nammwe mwina ezammwe tutuule abantu bano balina abakulembeze ne batupresentatives abasobola okubavaamu tutuule mubawulirize nabo babawulirize. Gavumenti yonna ey'omulamu bwetyo bw'erina okuyisa abantu. Olaba gavumenti etuula neeyogera n'abayeekera kati ate bannansi abasasula n'omusolo lwaki tebasobola kutuula nabo at least representatives bawayemuko ku nsonga zino kubanga bo bagamba nti babali awo balaba ziweetiye ezize nezisenda ebintu byabwe mutuule nabo mubawulirize muwayemuko nabo kubanga bannansi balina ennyingi nabo mubawulirize kikyamu kukivugira ensonga eno genda girirako n'okufollowinga up atusuubire nti executive director wa NEMA ate tebamuteekeko akazito ne meeting ereme kubeerayo kubanga yansuubiza nti meeting ejja kubeerayo tuwayemuko ku nsonga zino n'abantu bano nabo bafune chance babawulirize ensonga zino zonna. Nsonga ki poliisi gyekuwadde okulemesa okweyongerayo okulambula era embeera ebadde etya ku ground? Well, waliwo azaawo nga yeeyita OC agambye nti Pius simumanyi simulabye abadde ayambadde n'ekijaketi binnya siriraba rank gyaliko byonna nga tebitegeerekeka era nga mumulaba n'obutirizi bwayogera nabo bwayogera bwadduka mugasokokale example zange nga mpulirize nabi kiyogera naniki awoza nti temulina kubeerawo wano naki ne mugamba naye kaakati ffe ng'abakulembeze tuze tuwulira ebintu bino tetuze kulwana tuze kuwuliriza abantu bano nsonga kibo ze balina tugende okuzoogerako mu paalamenti n'awalala nga tubawuliriza nga tumanyi ki kye bagamba nga tetugendeire twogera ebyaffe so mubalabe nga badde mu paniki ndoza abagambe kakati mukubirewo amasasi ne tiyagaasi nga balinga zi robot so kyekibaddewo naye nga bwe ngambye nga tekyetaagisa mukono ogw'ekyuma kino tegwetaagisa bano si bayeekera ate n'ekirala bali mu kwogera n'abakulembeze baabwe batuwa ensonga zaabwe mwolwedde mbanyigiriza kati batuwulira ensonga zaabwe tuziteeseeko tulabe engeri gye tulungamya ensonga zino zonna zonna ekyo nakyo temukyagala lwaki abantu mwagala okubanyigiriza ennyo nti n'amaloboozi gaabwe temwagala gaveeyo kikyamu tukivumirira. Taata Lubigi nsaba kwogerako nawe Taata Lubigi nze bannange mbasaamukirize eddoboozi lyange amannya gange nze Speaker nsaba yes omulabi waffe ali ku Lugiryo TV speaker we Nansana era nga y'omu kubatwala Nansana. Speaker nsaba gw'omu abadde ku ssiini nsaba obulire ku balabi baffe ab'Olugiryo TV ekibadde ku ssiini. Era nga mbadde mujja mugoberera ku ssiini poliisi etaddewo embeera nga teyagala bakulembeze abalonde bayogereko n'abantu abanyigirizibwa okulaba wawe tutandikire okuyamba abantu baffe nti kino ekyajja ekyokusenda abantu kuva mu Lubigi n'egganda yonna bajja buzinga nkuba ne batandika kusenda abantu nga tebabawuliriza tebabadde warning tewali kye bakoze. So kati ng'abakulembeze ekyo kimala oggwawo twagala kulaba nti ffe ng'abakulembeze tuyamba tutya ate n'ekirala mulimu n'abantu abalabi bataddeko maaka nga balaga nti bagendawo bagenda basenda so nga twagala kulaba nti abo bye batannasenda tukwatagana tutya okulaba nga at least tebanyigirizibwa ate nga kutuuka ku ssa ly'abano bye banyigiriziddwa then ne bano abanyigiriziddwa olwedde abasendeddwa balabe engeri at least baba compensating omuntu bamusendedde ennyumba ye talina waasula talina wadde sente za rent ezigenda opangisa wadda
ebintu byonna babyononeddemu emifaliso bagiziise buli kimu bakiziise so omuntu bamulese awo abamu bataddewo ne butenti obutono obulinga enkambi z'amagye obw'amagye kwebakamu bwe basitulo so wetuba nga tuze kuwuliza abantu ekika ekyo gwe poliisi n'amagye ne muvayo ne mukozesa tiyagasi ate okugobawo ffe ate nga abantu bennyini be mutugobamu be bantu abaatulonda mubeera nga batulemesa okuddamu okuwuliziganya n'abantu abatukola ki abaatulonda ate ng'ekyabatulondesa kutuusa ddoboozi lyabwe n'ebibaluma eri bo gye batasobola kutuuka so kyennyamiza neffe tulowooza nti wadde byonna bibaddewo wakyaliwo ekyasobola okukolwa okulaba nga abantu bano bayambibwa then ne bano bwe bataddeko x bamamakize bagenda okumenya nabo tulabe bayambiddwa batya than okujja okumenya obumenyi okusenda okujjawo abantu nti olwokuba mukiriyalinga lutobazi tetuganye twagala nnyo obutonde bw'ensi era twagala bukuumibwe naye ate nga bukuumibwa tulemenyigiriza abantu actually so obumu obuvunazi wa gavumenti obusooka kwe kuuma abantu n'ebintu byabwe katubanga gwe gavumenti ojja noyonoona ebintu by'abantu ate mu kusenda okwo kwennyini n'abantu abalala ne bafiira mu kitegeeza obulamu tobukuumye n'ebintu by'abantu tobikuumye so nga gavumenti oba olemereddwa ku buvunaanyizibwa bwo nga bwe mwalayira okukolera abantu okutuusa eri abantu so ndowooza abantu banyigiriziddwa era eddoboozi lyabwe litaaga okweyongera Speaker, tulabyeko ku bimotoka bya wetiye nga bikyaliwo awo ku siini tuwuliddeko nga bagamba ne kakati bagenda kumenya mugenda kikolemu kyekyo kati ffe ng'abakulembeze ekisooka tetulina enforcement nti omusajja abazze atadde leese ebimotoka ebigendo senda n'aleeta amagye ne poliisi nga ge galina okukuuma ebimotoka ebigendo senda ate nga poliisi kuuma abantu n'ebintu n'amagye galina kukuuma bintu bya bannayuganda ffe ng'omukulembeze sirina mundu wadde akasaale kensobola kukozesa kugamba w'amagye nti vaawo ne turakitayo kyova nti tubadde era tugenzeeyo era tubadde tutambula tugende tutuukaawo wenyini ewali bitulakita tubagambe bannaayo kyemukola engeri gye mukikozeemu munyigiriza nnyo abantu nti wadde mwagala kutereeza lutobazi naye tebatukkiriza wadde okusemberako ebigere ebina okutuuka we bali so yembeera eriwo naye nze ndowooza olwokuba nti tutuuseewokko ne tubako ne betwogedde naye embeera gye balabye abantu bakaaba sirowooza omuntu abamumagalavu nnyo okugenda okutandika okusenda abantu nga embeera bano olwedde be basenze gye balimu bagiraba embeera y'okuba abatuuze n'okusenda ebintu byabwe poliisi nebantu mwe ng'abakulembeze abatuuze bagamba temukoze kimala okusitula eddoboozi okusitula eddoboozi era nakino gye tuliko okuba kusitula eddoboozi naye era nga kyenga weŋŋambye nti nze ndi mukulembeze sisobola wadde okukwata omuggo gutunuza muwaaki muwamagye ng'ayina emmundu omuggo ngutunuze oba olugalo ntunuze muwamagye naye kyetukola tugenda ne tubeerawo ne twogera nabo ne tubagamba naye abantu mubanyigiriza abantu bakooye so mu mbeera eyo okutuusa eddoboozi yaffe ate bajja ne batugobesa tiyagasi kitegeeza nti ffe kyetukola ekyokutuukirira eri abantu abatulonda n'okuwulira eddoboozi lyabwe lituusa gye lirina otutuuka bo bennyini baba tebakyagala so ffe tuba tukoze omulimu gwaffe ate era tukyagukola nti tukyatuusa eddoboozi lyabo abanyigirizibwa bo gye batasobola dituusa mu bigambo byebyo omulabi waffe ali ku omulabi waffe ali ku Lugiryo TV nsaba otubulireko ku kibadde olunaku lwayo tubadde mu Lubigi yegwe omu gwe ndabyeko gwe bakubye tiyagasi era nkulabyeko ng'ogweri ebigwo nsaba otubulire ki ekibaddewo twategeeza mukama waffe leader of opposition ensonga ezifa ku buki era ezifa ku bantu baffe ng'abakiise b'ekitundu nga tetukakatako okubanga twongera okutwala ensonga zaabwe ne tuzijja mu Wakiso ne tuzijja mu Lubaga mwe ziri ne tuzitwala mu paliyamenti ya Uganda era muffe leader of opposition y'omu ku batutwala mu paliyamenti ya Uganda ate ku ludda lwaffe ffe lwe twogererako ye mukama waffe n'olwekyo mukama waffe olwaleero tuze tubulirire era n'atuuka wakati mu kuwuliriza abantu baffe wakati mu nsonga zino tulina okwongera okulambula okulaba damage ekoleddwa abantu bano n'okumanya boundaries ki eza Lubigi nga bwe zitambudde n'okulaba ku baani abatannasendebwa nga nabo balagibwa nti bali mu ntobazi naye kituweddeko abasirikale bavudde gye bavudde era nga we bakola mu kulemesa bannayuganda okubeerawo bazze ne batandika tukuba mu tiyagasi
fenna nga amaaso tetukyalaba era maliriza nze ngudde mu mazzi gejjini mu lubigi mwennyini naye kati embeera ng'eyo kati ffe tuzze tugudde mu ddakiika naye abantu baffe bayise mu buzibu bungi abantu baffe bali mu kaaba abantu baffe bali mu nnaku ate ensonga ze twagala tulowooze nti nno tugenda kubeeranga bwekipakapaka kituweddeko nti tebaagala ate bannayuganda naye bawulirwe naye tujja kukoma kubanga ffe tweyama kubanga tubeererawo bantu baffe katube nga tugudde mu lubiki katube nga gaffe tufunye obuzibu nti tiyagaasa tuli bubi naye tujja kumalirira okwongera okuyimirira n'abantu ensonga zino tugenda zizongerayo. Honorable, tulabyeko ebimoloka bya weetiye ebyamenye era nga bikyaliwo ku ssiini tuwuliddeko nga bagamba bagenda kuddamu okumenya. Twagadde tubikwatire wamu kubanga nga mukama waffe wabagambye leader of opposition nti eyogedde dda ne Idi Wadema ku nsonga eno katwala kulaba bayimirira n'ekigambo kyabwe nti oli wagamba nti katusooke tumale okutuula mu kola abantu oba bayogera nga balimba kyetwagala okugenda mu maaso tulabe. Yes, abadde Honorable Naluyima owawakiso bwetyo embeera bweri omulabi waffe ali ku Lujjuliro TV nga nkyakuwa ku bakulembeze ab'enjawulo. Come on. I got my room service. Yes, abalabi baffe ab'enjawulo tukyalina abakulembeze ababadde ku ssiini nga bali mu kunnyonnyola ekibadde ku ssiini olunaku olwaleero era nkyakuwa ku bakulembeze ab'enjawulo ku ba MP ab'enjawulo ababaddewo olunaku olwaleero okuba nga kyekyo kibaddewo akaseera kano. Yes, omulabi waffe aliko tovaako nkyakuwa ku bakulembeze ab'enjawulo akaseera kano ababadde ku ssiini kubaddeko ba MPs ba councillors era olunaku lwali lubadde lwa bunkenke nnyo olunaku nnyo lwa bunkenke. Honorable, nsaba obuuze ku balabi baffe ab'Olujjuliro TV era obabuulire ekibadde ku ssiini. Abalabi baffe mwena ekisookera ddala tubeebaza nti mubeerangayo ne mugoberera ne mutubeeramu n'okubeera mu bantu baffe ababeera bali mu kusoomooza. Olwalo tugenze okulekerako mukama waffe leader of opposition Honorable Joel Ssenyonyi okulambula abantu b'e Lubigi, abantu abali mu Lubigi okusoomozebwa kwe bayitamu kati okusoomozebwa kwe twayitamu e Kasanda nga tubbibwako ettaka lyaffe lyaweebwa omuyimbi okuzimbako factory y'ebikajjo. Ekyennaku nti tetwalina bakulembeze mu kaseera ako kuyimirira ku sayidi yaffe, tetwalina kamera nga zino kuvayo okulabisa ekikyamu ekyali kikolebwa. Ebyalo n'ebyalo ne bigobwa, abantu ne bafuuka emmomboze ne badda ku street ne badda mu katawuni akatono ennyo okubanga bonna beekuutukiraawo ne baleka square miles ne miles ezatwalibwa omuntu yatusuubiza enkulaakulana na guno gwaka gye tutalabangako. Abantu b'e Lubigi balina okukimanya nti olutalo luli awo kati gyebavudde mu kulwanira obutonde wabula baagala tutwala ttaka lyabwe. Lw'ensonga nti bakimanyi balina ekyokwekwasa nti mwazimba mu ntobazi, balina ekyokwekwasa nti tulwanirira butonde. Naye ekibeerawo ekityo kyandibadde nga kirabikira mu bantu bonna bamulwanira obutonde. Si kiwa nti abagagga be basinga bo omugagga yeetakosa butonde bwe bakolera mu ntobazi. Si kiwa nti omwavu gweka akosa obutonde olw'okuba ozimbye ennyumba yo kimu oba emizigo esatu ogizimbye mu olw'okuba ogizimbye woozimbye nga baagalawo ne bateekawo nti ntobazi gweka akosa. Bwe batadde awo waliwo Starbucks, amafuta ga Starbucks aba amafuta petrol station, waliwo police eriwo mu kaseera ako naye nayo bagamba yeeno eriwo mu mateeka eriwo bulungi teri mu kwonoona butonde. Tulina okukimanya, yes tuyinza okuba twagala obutonde era ffenna tetukubiriza abantu kubanga bagenda ne bayiikiriza ebibira ne bayingiriza entobazi ne bayingirira emyala oba ennyanja okuba bye biseera ebirungi eby'eggwanga n'ebyensi yaffe yonna yonna nga wetuwangaala. Naye kinene ekiri mu Lubigi mulimu obunafu obwa gavumenti, mulimu obunafu obw'abakulembeze abaaliwo mu kaseera ako, mulimu obunafu obwabo abali mu kuteekesa mu maaso ebikolwa binene oba abali mu kweforcinga system eno. Ti abantu omuntu abaddewo mu myaka 5 yajja mu kifo azimbyemu amaka azaaliddemu aweredde abaana be, toyina yadde n'ekimu kye wali omugambye kuva ku ntandika mu approvinze plan nga district n'azimba mumuggyako omusolo awerera abaana be mujja newe ne mumubala mwajja ne mumubala nga murecognize nti maka wegali eraga ekitundu ekyo kirimu abasulamu ne muteekamu n'abantu mwina ne chairperson w'ekyalo kitegeeza ekyalo ekyo kimanyiddwa era gavumenti abantu bakiweebwa omusolo. Nemwe ne mujja ne mugamba nti wano twagalawo
bano abantu bali mu ntobazi buli lunaku lumu nga tembawadde nakikulabula tembawadde alternative we bagenda okuza famire zaabwe nemugenda nemutwala abantu abo nemubajjako ebyabwe nemubaleka mu nnaku. Nzikiriza poliisi ekoze ekimala okutulugunya bannansi, ekoze ekimala okubateekamu amaziga. Abantu ababiddwako ebyabwe, amayumba agoononeddwa, emirimu egiweddewo, ndowooza obulumi obwo bumala. Twandibadde tusuubira nti ate tebayongera kugenda mu maaso, abantu bano babayite batuule nabo, kuba abantu tubakubiriza ntitubaga bannaye mwekuume, temutwalira amateeka mu ngalo, kuba bano abasajja muba mwongedde obawa ebyokwekwasa, lwaki balina okubateekako omukono ogw'ekyuma. Honorable, tulabyeko ebimotoka biwetiye nga ebyamenya abantu nga bikyaliwo era nga poliisi era yeri mu bakuuma, nga golooza bagenda kwongera kuddamu okumenya oba tekigenda kubaawo? Ekyokuba nga bakyasobola okuddamu okugenda mu maaso okumenya tukimanyi already badde bamenya nga bamenya amateeka, era ne kati kisobola basobola okuddamu ne basigala nga bamenya. Naye abatuuze tubakubiriza okuba abantu ekintu kyekimu kyadde kituuse ku bantu b'ebwayizi era ne baweereza warning nga bukyali, ne bayimirira mu solidarity abakulembeze n'abatuuze bonna nga bassa kimu ne bagamba wano tuliwo mu butuufu era tuli wakati eri agenda kuvaawo. N'abantu kye mbasaba, sibasaba kukola fujjo kwokya tractor, sibagamba kuba basirikale, sibagamba kuba ki, naye musoyimirira mu ddoboozi lyammwe ne mugamba no wano we tuli tulina ebitukwatako, tulina kino nekino bitwogerako. Abakulembeze nabo ne bavaayo ne bayimirira ku sayidi y'abantu, awo mujja kuba musobola okulwana okulanga musobola okutaasa kye mutaasiza. Naye bwe mukola ensobi ne mwokya tractor ne mutayo omuntu mba mbawadde ekyokwekwasa ekyokwongera okuba nga babongera okubanyigiriza n'okubajjawo nga tebirinze, kuba kati awo bajja kuba balina n'ensonga, kuba ekisooka ffenna tujja kudda mu dduka buli omu bajja mugamba buli omu tukunoonya gwe yassa omuntu gwe yayokyeza kino, buli omu bamuteekeko emisango weesange nga buli omu ali mu kudduka mulekewo ewammwe we baakola ab'ewaffe. Era kati olwaliwo otuuka square miles 17 zirina omuntu omu yazirina yaziteekako ebikajjo, tetufunangayo yadde ne kakiro kasukaali akali kakoleddwa mu factory eyo, naye ng'abantu bagobeddwako emyaka egiri mu 11 oba myaka 13 mirambo. Badda mu butawuni bali mu kupangisa, abaali abalina amataka, abaali balina ebibanja, abaali balina eka ne eka, olwaliwo basanga bali mu kupangisa mu butawuni obw'enjawulo. Tetwagala kibeere wano, olwedde bamaze okubatuusaako obulumi obwo nga abakulembeze baffe bagezaako okwengeejinga n'ebitongole eby'enjawulo n'okulaba nga bateeka ensonga eno mu maaso mu mateeka ageetaagisa. Tubasaba mwongere okukuuma eddembe, naye ate mumanye muyimire eddoboozi lyammwe n'obumu okubanja ebyammwe okubanga bitwalibwa nga mukwatibwa obulungi nga mukimanyi nammwe temuli bamenyi b'amateeka. Honorable, tulabyeko abamu nga balyaga balina ebyapa nga basengawo dda, okyogerako kikwaba abalandizi abagaba ebyapa. System tugimanyi, system nfu, era ng'abantu bonna bagambye nti kino kivudde mu kuba nti balwanira butonde wabula kibba ttaka. Kitegeeza kiba kibba ttaka, yes bajja kujja na buli kimu babalage nti n'ebyapa ebyo mwabifuna mu bukyamu era bajja balaga nti biyinza okuba bisobola okusazibwamu, naye nga tubagambye nti etteeka weeriri lijja kubakuuma. Mwongere okukwatagana n'abakulembeze, mwongere okuwuliziganya n'abakulembeze bammwe, ate nammwe bennyini mwekolemu akakiiko akagenda okulembera ensonga eno, akagenda okuba nga kasobola otambula. Lwatu ojja kwesanga nti ekyalo kyonna kyonna kijja tambula kigende mu landizi, tujja kwesanga nti kyonna kyonna kinaagenda mu meeting za NEMA, naye mulina okwekolamu komite y'abantu abali trusted era abali willing okuba nga balwanirira mmwe okuba nga musobola okukuusa ensonga eno. Nkakasanga kino kye kimu ku ebyo bye bandiyise ebigwa bitalaze. Nga opposition wing oba bannaffe abawabula gavumenti mulina akakiiko aka ebigwa bitalaze era ensonga eno mwe mweteeseteese gy'enganga mutya? No, opposition teri mu ministry ya disaster oba ebigwa bitalaze, kuba ebigwa bitalaze mainly erina okuba nga eriwo resource ne sente zetutalina nga opposition. Kitegeeza ebigwa bitalaze oba ebintu ebituuka ebyenjawulo tukola kudduukirira, either tugenda kudduukirira ne sente oba n'obuyambi obw'emmere ne tweyitamu ne tukolera wamu ng'abakulembeze ne tubaako kye tukuŋŋaanya. Naye ebiseera ebisinga katukwano tubadde tugenze kubadduukirira kuwulira emiranga gyabwe n'okwongera okulaba tufune policies ezisobola okubayambako, kuba bwe bye beemulugunyako olaba nga ddala bisaanidde okuba ng'omuntu awulirwa. Abantu baba tebawuliddwa, tebaweereddwa chance yadde n'okuba boonina nti kale nandivudde wano eno naye mpamu ebbanga nziggyewo, kuba byonna byonna byenkoze emyaka 5 gennyina obulamu bwange byonna bwenkoze oba mutwalo oba 10 byenakola nga nabizimbamu ennyumba eno, nyinako emizigo gyange, nyinamu abaana bange byembadde nkola. Kati bw'ojja n'ongoba mu lunaku lumu tompadde wawakudde oba ndese nandyawo just so. Amaloboozi agavuddeyo ag'abakuumaddembe betuwuliddeko, omu agambye kyayise ne laale nti laale eno tubadde tetugimanyiiko. Bannaffe temwategeezeza poliisi nga mugenda
poliisi tetwetaaga gitegeeza kugisaba poliisi esobola otegeezebwa nti tugenda kujja okukuba olukuŋŋaana awo we tuba twagadde kuba we tubadde omubaka w'ekitundu abaddewo era ye kennyini akonfaminze nti yadde ne osi station n'amugamba nti enkya tulina abakulembeze abagenda okujja otukyalirako ku biki ebyatutuukako era batulese ne twogera bulungi nnyo singa badde beeraliikirira nti kyetukola tebakimanyiiko twali tubasuubira abandi badde bagirawo nga twakatuuka mu kifo naye batulese ne twogera n'abantu bulungi nnyo wetutusolambula ebyo bye boonoonye bubaviiriddeyo kitegeeza singa bubadde bulumbaganyo oledde nga twaze kwonoona oba kulumba abantu kubatuusaako bulabe singa abasinga olwedde twabakosezza ddala naye olw'ensonga nti kyetubaddemu badde bakimanyi kituufu naye nga tebaagala kuba chance kamera kugenda kulabisa nabikyamu ebyo n'okubabbiddwako ebyabo abonooneddwako ebyabo ensonga lwaki bavuddeyo okukulembesa naye nga bakimanyi bye bakola babikola bweru w'amateeka era tubusiga tubalabula kuba mbatunuulidde bonna bantu bannaffe baganda baffe teriyo kubo ali mu mansion teriyo kubo asula mu goloofa teriyo kubo nga ye landlord alina amataka eyo manene bonna obalaba bannaffe tuwangala nabo mu bitundu eno ebyawansi tuwangala nabo mu geto tupangisa nabo ku mayumba gegamu tubonaabona kyekimu oluusi babonaabona n'okutusinga ng'omubaka obukambwe okujja okuwa nga bakuba bannaffe tyagasi okukuba amasasi mu bantu ebyo byonna tubawooninga tubagamba byonna bye mukola mukimanye muyinza obikolerwamu nga institution ya police naye ate mujja vunaanibwa ng'omuntu ng'omubaka agoberera amateeka era amanyi enfuga ey'amateeka olowooza wandiwadde magezi ki ekitongole kya NEMA? Ekitongole kya NEMA kirina okusooka okumanya nti beebakira ku mulimu baba beebakira ku mulimu si buzibu bw'abatuuze ate sinza gamba nti abo abasookawo kuba ne bano abaliwo basooka gamba sife abaaliwo naye ffe twaze ne tuzuula ekizibu ekyo netugamba nti katujje tutereeze ekisooka balina okumanya nti baagala okulwanira obutonde olw'ensonga baagala abantu babeere bulungi naye ate tosobola kujja kulwanirira butonde olw'omuntu gw'oyagala abeere obulungi omuntu ali myaka nkaaga omusuubira kuwangala emyaka enkaaga emirala ddemu akole ebintu byakoze okuva mu buvubuka bwe ennyumba zazimbye amaka ge oba ebintu byadde akuddeoka bizinesi kadde akolamu okwonoonya olw'okuba omulwanira ebiseera bye eby'omu maaso ebiseera byo bikomeza abasajja bali mu kufa pressure abakyala basula bweru abalina embuto n'ensonga tebalina baddukira omuntu ng'oyo tosobola mugamba nti nze mu kulwanirira omwalo ogwo yes bayinza okuleeta poliisi nebaga nti tuga kuddamu kugaba kuba ebagaba entobazi tetuga kuddamu kugaba ntobazi tetuddamu kugaba bisenyi abantu buli omu waali we tukomye nti Rubigi tugisirinze off abatuuze ade balinako ebyapa byabwe balinako ebibanja byabwe bazimbako amayumba tutaddewo mu maaka tukoma wano ne basimba ebikondo nga olaba yunula weekola nesimba ebikondo neraba nga teri agenda mu kuzimba mu road reserve era nga abantu balekawo asobola okujja nandekawo akadala naye ng'akimanyi era bye bamugambako tayinza kuba na buzibu kulweda bakimanyi yazimba mu road reserve naye akimanyi so NEMA ebadde erina okuvayo okwengeginga n'abantu okutula mu ofiisi eyo tekiyamba n'oteekawo enkola ejja mu bantu ate nga gw'otuddeyo tomaze nakulaba bulabe ki oba biki ebigenda mu maaso kulwanira n'abakulembeze tulina okweggyamu embeera eyo ne tutuuka nga ku ground okumanya ebisoomooza abantu ne biki bye bayitamu amannya honorable erinnya Kabuye Frank omubaka wa Kasana South kali akyeyogeredde bwetembera bweri abalabi baffe abali ku YouTube yaffe Olugio TV kamberekereze nammwe abali ku Facebook gwe naali ku YouTube channel yaffe nkusaba subscribing okone mukadaawo ojja kuba ofuna bulungi notification eziba ziddako kambagaliza olunaku olulungi amanya nsigadde kyambadde musomesa nsaliwo okuwanga nkuweereza mwebali nnyo mwebali ddala mwenna abaliko era ababaddeko amanya kyambadde musomesa nze abadde okuwanga nkuweereza nga nze abadde emabega wa kamera mukama abatukumire tujja kuba tuddamu embeera bwetyo bwebadde baganda baffe mikwano gyaffe ab'omu Lubigi nga bwe bayitidde mu leader of opposition waffe omukulu Nabujjo Ssenyonyi tusaba tulwane tulabe nga tufunako ekyenjawulo kyetutandika okulaba nga tutereeza eggwanga naye we tuneesirikako ne tutuula bano ne bakola bye bakola tujja kakkana tetulina gye tugaza ate nga n'eggwanga lyaffe libiddwa okuggwawo obugwi so baganda bange mikwano gyange buli omu akitundemu buli omu akirowoozeeko ekyokuyimukiramu tulabe nga tutereeza eggwanga. This is our beloved country Uganda. Twetaaga okulaba nga ensi yaffe etambulira ddala ate nga egenda mu maaso wabula nga tedda buzzi mu mabega.